Kaweefube wamu na kibiina ki Forum for Democratic Change Patrick Boy Amore atyeyo okwegwanyiza entebe y'omukulembeze w'eggwanga olwaleero amututte mu disitulikiti y'e Sheema ne Mitooma. I know that we also have candidates of the FDC in different positions. Would like you to kindly vote for that key so that we may open the doors for Uganda, a new Uganda that is going to be for us all. Amore ateegatiddwako abantu abeegwanyiza ebifo by'enjawulo nga bakwatira FDC bendera mu kalulu kano. Bano bamuyisiza mu bifo by'enjawulo naddala eyo gye basuubira obuwagizi bwabwe. Indeed, some of that money that is stolen money finds its way into an election. My dear friends, when they bring that stolen money that has been stolen from you, they are merely refunding your money. Receive it, but do not vote for them. Information yabogerako nga bagamba nti powa bwanagenda mu buyinza abantu ajja kubabonyaabonya. Ebyo by'emboozi yakubuzaabuza abantu. Kuba bateeka northerners oba bewaguleyo babateekako erinnya lye kubayita bakooko. Ekyo kyonna kyakubatiisatiisa kuba bajjukira ebyamini naye nze omusajja power mumanyi nti omusajja asomye bulungi, omusajja ali polished. Nga bwe yafuuka enkola y'ab'ebyokwerinda, Amore ati waliwo abadde bamulondoola wabula olwaleero waliwo emmotoka ebadde ya poliisi etambuliddeko abasajja batabadde mu yunifoomu kyokka nga bambalidde emigemerawala. Amore ati mu lugendo lwe olw'okunoonya akalulu mu disitulikiti y'e Sheema asanze ab'ebyokwerinda bamusuulidde emisanvu mu tawuni y'e Kaboohe. Wabula ono akozesezza olukujjukujju okubuuka emisanvu gino okugenda mu maaso n'okwenja akalulu ke. Ekisaalo ky'e Kaboohe Amore ati wakubye olukuŋŋaana wabula nga ab'ebyokwerinda bakkirizaako abantu batono nnyo okutuuka w'abadde. Abasinga babasibidde ebbali. Amore agamba nti singa atuuka ku bukulembeze bw'eggwanga bingi byagenda okukola nga kwe kuli okulongoosa obuweereza mu bannansi. Who live in poverty, whose students don't go to good schools, who can't get medical care, who have got to pass through bumpy roads and are living in abject poverty. But people from Western Uganda actually have benefited from this regime. But I have said to them, no, even in Western Uganda, there are poor people, there are people who are working hard for everything they do. It is only 1% of the people who probably get money directly from Museveni. Amore ati olunaku lw'enkya asuubira okubeera mu disitulikiti y'e Bushenyi, Rubiriizi ne Buhweju mu kaweefube gwaliko okugezaako okulaba ng'afuna entebe y'eggwanga. Juma Kiria, NTV, Sheema.